njagala olabe wano emitwe mikalu gavumenti efugibwa mu Nyankole gavumenti efugibwa mu Uganda va ku byo mu Nyankole kati sokolewo muto mukaluwa sokolabo muto mukaluwa eno gavumenti ekulemberwa mu Nankole Yoweri Museveni badde mukomera eno gavumenti yandibadde njagala nnyo soko muwulire kubanga eno gavumenti endetedde okukyayibwa abaganda bonna bankyaye ab'olulyo lwange ab'ekika kyange ab'ennyumba yange ab'eggwanga lyange bonna bankyaye kuba ndi muganda mpagira abanankole mwandi mbeereddewo abanankole mwandi njagadde abanankole mutekwa kunjagala kubanga bankyaye ku lwammwe sengaze ndi bulungi nnyo bempagira bali mu gavumenti tewali ke bampa omwaka ne gugwako ndekaana njagala abanankole abatanjagala nwanirira president atanjagala nwanirira president ansubiza ne batabimpa nze nakola ki ne musasula amabanja gamu bajje bilioni 14 omusajja yatunda omuzigiti ne batunda famu esembabule ne mubalirira bilioni 14 baseke mu budget banunule mu bajje balime kutwala muzigiti nze nenzija musachausi Museveni n'abako byampa ne mugana okubimpa kati Basajja Mivule n'abalala balinga Basajja Mivule mukola nsobi y'amaanyi owagira president kubanga Munyankole obo muwagira kubanga president w'eggwanga owagira president kubanga guli muganda nedda kati ogenda mugamba wagenda mu State House president nakusuubiza okusasula wali omuguziza ki oyina business gyokola oyina byokola kubanga Basajja Mivule Furanga Gashumba mwabeeranga ku Kabozi ready buli kumande n'olwokuna mwogera ensinga yabawuliriza oyina emyaka emeka olyoko kaabe n'ekyokubiri toli mu Uganda wagira ali mu buyinza oba tomuwagira naye first be Uganda behave nga mu Uganda toli mu Uganda ask your head oli mu Uganda omuwagira kulwokugamba ngu oyina byayagala akuwe ye ogamba tibakwagala bameka batakwagala ask yourself abanankole bani specify kubanga o generalizinze mwawule bino ebintu bwoba ino obuzibu n'omuntu omu don't call them tobagata bakuwe sente mu State House yes bweba bazikuwa wali obaguziza ki oba banja oba bakusuubiza sente oba ki oba gwani oba ani akusuubiziza a promise poza abazungu bagambe promise is a date but in a date kuchi ekisuubizo banja kuchi ekisuubizo bulimba naye kulogamba ngo omuzungu yayagalanga kugonza ebintu kati Basajja Mivule oli musajja mukulu ensi yakugoberera mwe mwatandika igo mwali igo kweni BS gwene Franka Gashumba mwali timujinina ko corporate mbale maye babajibasasura mu sente now mbogamba ngu Abanyakole walina kukwagala nijukira wali abakiga wali abahororo
wali abatagwenda wali abasongora bona boogera lulimi olwo leti mubaawula obora bagamba ngu nenchi mwana olowooza yena munyankole waliyo omuhima waliyo ki specify munyankole kigwogamba gwe gundi ne Basajja Mivule kati why are you muleta bya tribalism munyankole mbwa baganda bakuchayi bameka tubulire ya kuchayi kuchi ye gwagamba bakwagale gwo bagala nechokubi gwe bwobonjagala thank you but it is not a massing gwobonjagala nze nkwagale mutora no mubirara love is natural olira bwobonjagala kitegeza ngunange nira kukwagala kubanga nzo butakwagala bizibu byange gwe kunjagala bizibu byo Asekeredse but bwoba kitegere nti bakwagala naawe nonya gye bakwagala simple meyuse banyankole gundo okumachi bani banyankole sirinya gamba gundi tonjagala olira James tonjagala Andrew tonjagala naye simwe nawe banyankole tebakola ki gwe gundi bakwagale kochi ngoli innovata watwala kizungirizi mu banga mu space kiriko Uganda ni space titibakusasura wavumbure ente eyazalembwa nofuna makamyu katobanja government kuchi omunyankola ni gobanja specify point kugundi nakuguze embwa yange gente je yazara ngabwe wabigamba ngabwe yabyogera gwe gundi gwe gwe mubaje bwaba yazanya tulikisize wachana na yeye muleka genda aliye okitege kubanga oyina kuyiya n'omutwe wano olye kati nawe funa byotunda bakulege bakutwale mukomera abo banja bakusasule naye mukituuza gwalega ngo abanyankole bakwagale bakusasule bakole ki obabanja ki wabaguza ki inna lillahi